nti adiringa n'abafere abo bafere bennyini ab'okubala intuma kakundi k'abafere kali awo mu kifo ky'okusappulesinga abantu bano basooke basappulesinge kali kubanga akantu kababbi kali awo bamafiya bali awo no kati tugende mu maaso mbadde kyakugamba nti abalamuzi bano judgment eno nnene bonaaba ogisomye naye nze njagadde okugyamu ebintu ebyangu kubanga tujja kusula wano judgment ezo tulete okusula wano kugambe nti judgment eno era twasazeewo yes tugenda mu court of appeal mu Supreme Court toyinza butakola kwapirika kweno judgment naye kiriwo ekiti tugenda kukola appeal naye tukimanyi nti apiirwa eyo gye tugenda okukola ejja kusalibwa 230 bugumu oba 232 katono 226 kati we emyaka emirala emeka kati ate ogwange ogumaze emyaka 7 ate katutudda kuguguma tumaze ate tebera tebajja kugulira nakati genva era ngenda kukubuulira ova mu kooti kati eva mu kooti kakati mbadde kyakulaga wali nti kati ffe mukola apiiru mu Supreme Court wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo kasootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina muna DP Bendikito Kiwanuka galiko agenda sooka kubuuze tukatandika okwogera ebigambo Beni buuza abantu neyanza nnyo omukulu Ssekanjakko okumpaawo omukisa guno okubanga ate enkomyewo akaseera akawanvu ketubadde tumaze nga tetusinkana wano ebitabo byo binkozeza amateeka si kintu kyangu nnyo obudde bungi nnyo bw'olina okugawa ng'ogasoma naye tubalamusizza nnyo bannaffe mwenna abatuwuliriza n'abatulaba n'abatugoberera yonna abali wano ne mu diaspora tubalamusizza nnyo bassebo ne bannyabo nti musibye muti eyo mwebala emirimu gyonna gye mukola negyo gye mutuusaako engalo tusaasira nnyo bannaffe abayita mu kusoomoozebwa abayita mu kubonaabona okutali kumu ate naddala okusinga abo abali mu makomera mu nsonga ezitaliimu oba eziyinza okuba nga weeziri naye nga ziganye okuleetebwa mu maaso g'abalamuzi abafiiriddwa tetulema kwebalizaako abo abafunye ebirungi tubeebalizaako Katonda essebo owaye DP yawangudde omusango ogwa corporation tennaba kuwangula bangambe nawe ku kooti wabaddeyo era nabaddeyo anyinza ate obutabaayo nga nze kasitola bange ekintu nga kirimu mutenyu mawu siranda manya nti kifu neyowe ekitiibwa Mugerwa Kasule manya kifu kiba kya kifere omanya nti kati kiriki y'abafere egumbyawo so ekyabadde mu kooti abalamuzi pano y'abalamuzi 5 ba dismissinze omusango ogwo naye ogudismissinga ne bagamba buli pata yekoleki kubanga bagufudde public naye nga sinabagenda ku musango kubanga bingi byetugenda okwogera ku musango abalamuzi ebyabalamyi oba okumanya oba okutegeera oba okulaba yes naye njagadde nkutegeezeeko nti omusango guno ffenna gwatwewunyisizza mu kooti eriyo omusango w'okustrikinga out notice of appeal n'okuggyako ekintu kiri ekyammawo ekyekifere kye baleeta ne kanso Semuyaba bamanyi bafojjalinga twagiragako okwo wano order ey'omulamuzi katogo omusango bannadipi gwe balinze ne Uganda Law Society yerinze decision yegenda kubeera etya naye gwe tegujja guli ku notice naye twalaba ku Sunday nga batugambye nti omusango gwanca ku Monday kati abaana bano ne bamobilizinga bulungi nnyo abaana ba UID era ne basobola okubanga abantu babadde n'ekyomukisa omubi mawu yataddewo order wabula simanyi nti eggwanga lino George tulaga kubanga kati mawu afuga poliisi ate afuga n'ekitongole ekiramuzi anti twatuuse wali ku kooti era twayingidde abantu 3 oba 4 wabaddeyo Kamya Kasozi wabaddewo Julius Dumba jine kanso mutebi wa kuva mu Walubiri ne company advocates kati abo be bakoze eki naye wali mu abantu babadde banyo bannadipi wabweru babaganye anga bagamba tewali kuyingira oda bwetu bwezze tewali kuyingira era nze kyanyingiza ate nze natusobola okugyayo kaadi eno ya Uganda Law Society gyolaba eno era nze yanyingiza kubanga nze ya learning council nze ya learning council kati mba nino gende kyokubiri nze nina application yeziweranga nya weche kyasinze okukyekya kuyingiza tekiba kuba ekyo fena babadde batusindikira wabweru okitegeera kati ne Jumba naye nayingira ne mwami Kamya Kasozi nayingira kati group y'abafere bonna ng'ekulembeddwamu Mutenyu
n'abala bo bayingidde abatalina na mugaso mu DP abatale kyebayogera na ku DP bayingidde ne bwe twatuuse eri munda ne register n'ayagala bali n'atwalako abantu bonna nga babadde aba DP abakireme nga ba DP kati ffe waffe bajjayo kanso oyo kanso Mutebi ne Julius Dumba be bayingidde munda muli mu karumu bagiza ndi alaba okumanya nti ekintu kyabadde kya kifere oba n'enkola gye kyakoleddwamu n'abalamuzi nabo tebagoberedde kati register yayingidde mu bedroom eri munda ontegeera kati bo gye yasomedde so omusango guno ogwa constitutional interpretation abalamuzi bali babadde balina okujja mu kooti ne batula kubanga bo benyini bagambye it is for the public interest kitegeeza bwekituuka public ate togamba kakundi k'abantu babukola ki kati bo kye bakoze ne bayitako abo abantu ne bagenda ne basoma judgment bawadde just highlights so bwe baziwadde ne tumala ne tugendako awo mu kwogerezeganya awo babadde bannamawulire bangi era nga press conference yaffe ejja kukolebwa within 3 days okuva kati tugenda kuba tukola press conference. Kati ensala y'abalamuzi yabadde etya? Ensala y'abalamuzi yagambye okusooka abalamuzi bali batwewunyisizza. Ekisooka bwe bali omusango ogutandika okuwulirwa eyo pano abalamuzi nga Honorable Justice Musa Sekana yaliko High Court teyaliwa waliwo n'omulamuzi omulala kale ate bazze bakoze eki bwe bawadde ensala mu mateeka tulina kye tuyita dimina mukulu Sekanja ko omuntu akutunuulira n'agamba nti omuntu ono Sekanja gwe bwagize bw'ati either nti ekintu kino yakikoze oba kyabadde bwekiti kati awo ekyo twakiruuzinze naye nga tuyitadde ekyo wabbali abalamuzi judgment yabwe yagambye Mau yagoberera amateeka nga agenda mu cooperation agreement kati kyenjagadde okulaga nti abalamuzi batulimbi bagambye tebakkiriziganya na ssemateeka ono wa Democratic Party oba bo ye nti bo omulimu gwabwe kutaputa ssemateeka yekkoono ssemateeka wa DP ayina akawaayire akagaana cooperation agreement anti wenzija sokoleke boba ono ssemateeka wa 1995 as amended bo gwe bagambye eka gwe bakola ki gwe bataputa abalamuzi kati ne bagamba eno constitution ya DP yo tebakola ki tebakwata kwera tebagitaputa naye ate mu judgment yaabwe bagambye Mau yagoberera ssemateeka yagoberera procedure bagambye yagoberera procedure emitendera egiyitibwamu gyolina gisingana mu DP kitegeeza nti oba olina okulaba ng'ogoberedde constitution yaayo ate yo akugambye tagikola ki yene yokka gy'ataputa eya Uganda as amended 1995 kati kankolage tuli wano article 10 egamba the supreme organ of the party shall be the National Delegates Conference ontegera article 10 egamba the supreme organ of the party mu chapter 3 the supreme organ of the party shall be National Delegates Conference eno yesalawo buli kimu saagala kusoma bano baani abalina ogibeeramu kubanga bangi tulina all members of National Council abakyala abaana ne ba 5 delegates okuva mu constituency njagala ngende ku function zaayo zenkulu ennyo wano abalamuzi we ba missing the point the National Delegates Conference shall deal with all matters affecting the party and the country, and in particular shall lay down the broad basic policy and programs of the party. Otegera to consider annual report sekyetaagisa n'okulonda kuno tekwetaagisa kati wano wetuli lay down the broad basic policy and programs of the party zikolebwawa mwezo policy eyo gye baleese mwe muli cooperation agreement ontegeera teyakolebwawa eggulu tekyakolebwa kubanga delegates conference twalina mutabamiruka yatula eggulu ye delegates conference bakolako organ eyokubiri era enkulu ennyo gye bayita National Council eri ku eri ku 14 article 14 kati sijja kgenda ku National Council wano nja kgenda ku function zaayo ontegeera njagala nkutwala ekintu kino olabe nti abalamuzi kitegeeza ensonga ya cooperation agreement yanasoka mu tabamiruka wa kibiina yatula eggulu ate nze nali ggulu Mau teyakyogerako teyakireeta nzija the functions of the National Council article 15 the National Council shall deal with all such matters referred to it by the National Delegates Conference
nga muzijeri muzileta mu National Council ontegedde or the National Executive Committee or any member or a group of members of the party and shall have power to elect a citizen sagala gende eno bino bya kulonda kakati olaba bano mawu abali n'ekintu kyayagala okwera ku cooperation agreement atiteka mu National Council yakitola mu ki mu delegate conference muwabe awo member alina kyayagala era kiteka mu National Council nekitwala mutabamiruka njagala okutegeeza kasookedde bino byonna bibaawo twakaba ne National Council era eri challenge ejola bagibambulizaako mu kooti eyabadde soloti bagigatta National Council ne National Executive Committee ekitasoboka mu mateeka ga DP ontegera mu bufunze mwagenda mu ndagano ne NRM wamma uya batula mu ndagano ne NRM nga taise mitendera mituufu naye ate abalamuzi bakugamba emitendera gyonna yagigoba nga ate bwe bagamba nti emitendera gyonna yagituukiriza ate n'ogaana okugamba totaputa ssemateeka waki ani aba omukyamu oba omusobyani si bo tu kati ekyo nga tukimaze olabye obukyamu bwa mawu teyagoberera mitendera bali abalamuzi bakoze kyabwe njagala tugende wano eno ssemateeka gwe basinziddemu kola ki owa 9 as amended mu article 71 yeyogera ku multi-party political system naye njagala nze kujjayo akawaayiro kamu kakano muigundi ki mu chapter ki chapter hii mu political systems no article 71 article 71 aha kati sagala kusoma bino byonna njagala kusoma kanoko kaka F gwe kasome ka F ka close ako no person shall be compelled to join a particular party by virtue of belonging any organization or interest group. Kati wano abalamuzi abadde balina nti no person shall be compelled to join a particular party by virtue of belonging nti olwokuba gwe osiŋŋaaniddwa mu kibiina tobalina kutwala eri kuteekamu muguwa kati mawuye kya kati wana abalamuzi mawu yakola kyali kitwala mwenna ate kati akugamba wagamba nti ko DP ekoze endagaano nani ne NRM kati ye abalamuzi kano tebakalabye era bakalabye bakamanyi naye bakakoze eki bakispeaki bakitadde wabbali tebakikonsidalinze kati wano fe wetusinga okusinziira kubanga kati bwonteekamu omugwa njagala okukuleeta ekifaananyi kino kiyinza okuvaayo senga Ssekanja kubadde musiraamu nga nze ndi mukatuliki okitegeera tulina abatugoberera bangi ffe ne tusalawo ne tugamba nti twetaaga tukole omukago ontegeera jjukira ababa abasiraamu waliwo bye batanywa waliwo bye batalya kati gw'omu obasaliddewo abantu bali bwogira bayinza okukkiriza tebasobola kukkiriza era bajja kujja wano bataputese kana akawaayiro Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Salamu alaikum. Ajati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja
kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawe namba yange yeno 0752 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku namba yange eno kisindika buli munaddipi mwenaremu bwekiri era yenkola yakyo nti fena tubeera mu amburere nti bw'oba omaze okugoba nga kibwe tugambye noyita mu National Delegates Conference ne National Council kiba kitegeeza muwadde mandate Mau ne Siranda bagende babasayiningire oba ontegeera bwe kiba kitegeeza ekitaakolebwa ekyo nga nkimaze nga nkyali wano gwagwanga bo baagabye bataputa eno kaunti bakatapuse abalamuzi bogamba oli muyizi mu mateeka kakati bo batutaddemu omugwa batugambye tugende kubanga bagambye Mau buli kyomu kyeyakola kituufu era ne bagamba Mau alina obuyinza obugenda ne bukola endagaano okitegeera naye ekyomukisa omubi bwe tuba tusoma amateeka buli point gy'oleeta olina okubaako ne reference w'ogijuliza tutiyita citation mu mateeka kakati abalamuzi abo bo tebaatuwadde ki citation eyo ba reference eyo nti okusinziira ku kino Mau kye yakola bwe tukebera wano yakikola ki kugamba ekisoso semateeka bagikubye wansi eno yaffe ya DP okitegeera ne bagamba yo tebagikola ki tebagikwatako bwe bagenze mu eno kana akawolo tebakakoze eki tebakatuleetedde nkulaga ki ekirala nti bagambye Mau alina n'obuyinza obusalawo okukola ate si bwe kiri okukola kyonna kyayagala ekibiina oba kitwala mu ssabo oba kitwala mu kereziya oba kitwala mu muzikiti oba kitwala mu nnyanja bwe bana abakka mu nnyanja oba kitwala mu NRM alina ensala y'abalamuzi nzija wano abalamuzi abo beerabidde ebintu bino nti omulamuzi oyo yennyini Musa Sekana Honorable Justice Musa Sekana yasala omusango gwa Kibalama ne Nuupu n'agamba Kibalama tolina buyinza butunda kibiina kyaki kyaye ki yali Honorable Justice Musa Sekana ng'ali ku High Court yakitunze ate kati bano bamuwadde liberty nti alina obuyinza obukola buli kimu ekibiina n'akikomiitinga eri ontegedde so bo baganye okufuna setting yaffe belonging yaffe egamba etya bo babiganye bo batunudde waggulu kati kitegeeza nti ensala y'okwosa jjo ne ya Honorable Justice Musa Sekana gyasala ku High Court ekubagana kubanga mu mateeka tugamba president yegoberera Honorable Justice Musa Sekana bw'aba yagamba Kibalama nti tolina buyinza buguza Kyagulanyi kibiina oba Nuupu kibiina ate nojja n'owagira Mau n'omugamba Mau abategwe olina obuyinza obutunda ekibiina oba tolese contravention ate kati wali yeyagamba Kibalama yali agamba tebamuwa doza ssente ontegeera ye n'amugamba ekibiina tebakitunda wabula gw'okikoowa bukoyi n'okola ki n'ovaamu abalala ne bagenda mu maaso era Nuupu awo yafunirako ka credit kati ate bwe yazze wano mu guno ogwa DP ate n'agamba ate Mau alina obuyinza obusalirawo DP ekitali kituufu bw'okiwuliddeko mu ssemateeka waffe bakulaze okuva mu Delegates Conference National Council paka NEC kati mwe kyemuwakanya mwali mugamba nti cooperation agreement eno yali alina kusooka kuteesezebwako mu National Council okugenda mu Delegates Conference musala oba muyingira oba temuyingira nekiva eri wansi kubanga ti Mau ye yali kiresenga bwakyagala n'akireeta mu National Council n'essola nekitwala mu Delegates Conference decision eyalivudde eggulu yali badde ejja mu National Council bweva mu National Council edda ku NEC nga Mau bagenda olwo baba bafunye consent yaffe Delegates Conference kaba ogirabye etuulamu ba delegates 5 okuva mu constituency netulamu bamemba ba National Council mulimu bamemba ba parliament abo parliamentary group n'abatuulamu abakyala batuulamu n'abaami naawe memba wa DP otuulamu naye tuba kulonda wabula otuulamu era ebirowoozo bwe babikkiriza kyovula bayinza n'okubeeramu abantu 15,000 oba 1,000 kitegeeza ogenda okutambula ng'oli safe nga ba DP bonna bakoze ki bakkiriza ekitaakolebwa awo njagala tukole ki tuveewo tugende kutuzali kantu kano nti bw'otuteeka mu ambuleera emu ebibiina by'obufuzi oba obisse ye council Peter Walubiri kye yayogedde senior council yakugambye nti decision ya kooti eno kitegeeza si DP yokka yekoseddwa ne Nuupu ekosebwa
ne kale nupu eyinza okuba yaabwe ebirala nga PFF kati bajja kuyita buyisi just God Honorable Akena jangu tukole kino ng'agenda nga bamugamba tukuwadde mukyala wabeere minisita ng'akomitinga UPC eyo nga bagenda mu FDC nga bayitayo gondi road mayor jangu tukuwadde ekifo kino ye ng'akomitingayo ki PFF. So enkola terinda kukkirizibwa kubanga ebibiina biba n'enkola okitegera kiringa soso olaba nakugambye belonging eno mulina bwe mukola ekintu so oli alina okuyita mu nkola eyo okuba so abalamuzi babadde balina okunyweza ssemateeka w'ekibiina kiteyakola ki teyagobererwa twaba challenges bwe babanga bagamba lyagobererwa lwaki budala lwaki bo beewaze okuleetamu ssemateeka wa DP kati bo waliwo minutes ezaakolebwa eggulu okitegeera bazireete ku board kubanga and delegates conference bwetuula minutes zonna bazikola ki bye muteesezzaako bibeera minuted for okitegeera mwe mwali badde minute eyo era yeyina okugenda wa president nti tukkiriza tukonsentinze tukolagane n'ono naye kati ekintu ekirala ekikulu ekiri mu judgment eno mu Political Organization Act section 17 eyogera ku bintu ebi teyogera ku cooperation eyogera ku maja neyogera ne ku alliance kakati abalamuzi bo bajeewa cooperation agreement okugitegeeza nti ntuufu gwe mutenyu bwajja antaye mutenyu manyi byamata bwofuna omukusano olaba mawo gwe mubuuze wawe bakije kubanga Political Organization Act egamba mu section 17 gwe musomere section 17 egamba wajja kubeerangawo maja oba alliance kitegeeza mukolagana n'ekibiina ekirala ebbanga eddeneko eggere lyalina libeera mu cooperation agreement naye wali tebakiteekawo fe mu mateeka ennyukuta ne bwebeera ng'eno golaba eno waati nga teri mu act teri mu ssemateeka teri mu statute tetukiconsidering kati cooperation agreement terina weewandiikiddwako bawandiika maja ne alliance bebiri mu section 17 Political Organization Act kakati bo bajeewo kakasa kino kyekiri kyekugambye nti bw'oba okola judge ne bw'oba akola judgment tubadde wano tusoma judgment ya Justice Philip Odochi ng'olaba bakukola ki bakujuliza balina we batuuse we bajuliza emisango bwe bajuliza gundi mu Italy mu Netherland bwawawa bakijuliza okujuliza okwo ng'atebeerabidde ekintu nti bw'ojuliza eri olina n'okulaga ssemateeka zaabwe zigamba zitya tebakikoze kale n'okulaga ssemateeka wa Uganda agamba atya ku kino ontegeera so kiki enkugamba nti ssemateeka wa Uganda tayogera ku cooperation agreement si ssemateeka kyetuyita waliwo ono ssemateeka Political Party and Organization Act ezo zibeera statutes ezo wabeerawo parliamentary bwekityo okyo wabeerawo ebibiina by'obufuzi etteeka erifuga ebibiina byeki kakati mu yo eyogera ku maja na an alliance teyogera ku cooperation kakati ffe ekibuuzo kibuuza baabalamuzi bajjeewo okukakasa nti cooperation ntuufu era yakolebwa mu butuufu okitegeera ekintu ekirala kyenjagala okutegeeza abalamuzi bagobye DP mu opposition bw'osoma ruling eyo nja gikuweereza ruling mu paragraph 44 egamba nti Democratic Party buli NRM kyereeta ekikkiriza era ekikola era bo tebalinaako poliisi zebagaana tebalinaako poliisi zebaleeta kitegeeza ki nti bo bali bakulaze ne bagamba nti ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri ku opposition kyekiwakanya ontegeera kati ffe kyeboogerako kyekituufu naye ate ffe ekitugamba nti kyebayogedde si kyekituufu yensonga otugamba nti ffenna ne batuteeka mu ambuleera nti ffenna tuli mu NRM oba tukkiriza NRM byekola ki byereeta kati kiba kitegeeza nti mawu kyayogera eri nti kitegeeza nze kyemba nkoze eki ate nze kyesitakkiriza kyova olala lwaki ndi muki mu kooti ate sinze nzekka n'abaana abo bonna baddumba bawaddimba bakirya bonna bali mu kooti abantu bangi bali mu kooti ontegedde so ensala yabadde nti mawu yali mutuufu ogenda mu agreement ne NRM kati abaloopi lwaki tewali n'omu yagenzeeyo aba parliament abo bonna abaloopa mawu tewali n'omu yalabise ku kooti kati mawu ye yabaddeyo mawu teyabaddeyo Siranda yabaddeyo yani bwe tebakiikiddwa na kukiikirirwa
olw'ensonga Mutenyo yabaddeyo yani mu DP akulira akakiiko kabya kulonda mu DP anti Ssemateeka wuno wano kandage ebyokulonda biri mu article 65 yiro gisome Ssemateeka wuno wano anti nagamba Matiya twako webye ebyekifere soma article 65 yiyo gisome egamba etya yiyo article 65 olabo mulimu election management committee. Elections by the National Delegates Conference shall be presided over, supervised by a member elected by the National Delegates Conference immediately prior to the commencement of the elections. Nebokomao kati ayina okubiriza akakiiko k'ebyokulonda ayina kulondebwa wali kuwali Mau si ya mulonda oba neither Siranda si ya mulonda okitegeera ati Mutenyo ani ya mulonda Mau ya mulonda namala n'omyezi nga mukaaga ng'ali mu okubba abantu ku ssente awo kubali ntuma munabo bambao basiranda bafere babbi bali awo bateekawo akakundi kaabwe kubali ntuma era neebuuza n'okwebuuza lwaki IGP abo tabakola ku investigation. Mau bateekawo akakundi kaabwe nga kalimu Mutenyo kalimu gundi Siranda kalimu Mau ne kabba abantu ssente n'abantu abalala batuuse n'okufa nga tebakyalina ssente zibajjanjaba nga ssente kazibba katya anti kasolozanga ku bantu ssente okuvayinga ebifo ebyo by'obukulembeze osasula $5 million 10 ne badda namuna kuluno ogenda embalala genda obuze Sebamala onalebo Sebamala tebamujjako 10 baali bazimu za kwewandiisa anti olina obuyinza obukola ekyo tugambye oli yennyini akusemateeka kugambye bikolebwa mu delegates conference mutamiruka wa DP mwina okugenda nga temumalina nakulira akakiiko kabyako mumulondera wali kati gwe webuuzaamu Mutenyo yagenda atya embalala ogenda embalala oba eggulu olwenso anti wulira ogenda nakugambye wali nti bw'oba muba mugenda abamemba ba National Council bwabwe kwe kuli neeke kwe kuli ababaka ba parliament n'abalika ababaka ba parliament abagwa ontegeera ne wabawo abakiikirira abakyala ne wabawo abakiikirira abavubuka ne kubako bamemba bataano okuva ku constituency buli constituency erondebwamu kakati gwe buuza oba ogende eggulu ate okalondera kubali ntuma ogwe kennyini ova kusoma article 65 yakugambye mulondera musooka nakuteesa bwe mumala okuteesa bwe tutuuka nti kati tugenda kulonda ne balyoka bakola ki ne mulyoka muleeta ki amannya ne mulyoka mulonda omuntu oyo era ne ssente ezempaaluuka emiliyoni mmeka tezibeera bwe zityo essente ezo National Council etuula ne basala ssente ziba ntono gwe buuza Mao bwe yali avuganye embaale yasasula ssente mmeka oba Siranda bwe yajja okuvuganya Katomi yasasula ssente mmeka yaweza wadde $5,000 otegedde so kakati gwe ne bagamba ne bajjako Sebamala $10 nze banzijjako $2 otegedde kakati Elias group esinga yabafere okubeera eyo okitegedde ate kati ekintu ekizibu era tuli mu bbanga tono nnyo tugenda kukola communication eri president nti adiringa n'abafere abo bafere bennyini ab'okubali ntuma kakundi kabafere kali awo mu kifo ky'okusappuresinga abantu banabala basooke basappuresinge kali kubanga kantu kababbi kali awo bamafia bali awo no kati tugende maaso mibadde kyakugamba nti abalamuzi bano judgment eno nnene bonaabo ogisomye nenze jagadde okugjamu ebintu ebyangu kubanga tujja kusula wano judgment ezo twete okusula wano kugambye nti judgment eno era twasazeewo yes tugenda mu court of appeal mu Supreme Court toyinza butakola kwapirika kweno judgment naye kiriwo ekiti tugenda kukola appeal naye tukimanyi nti apiirwa eyo gye tugenda okukola ejja kusalibwa 230 oba 232 katono 226 kati we emyaka emirala emeka kati ate ogwange ogumaze emyaka 7 tebera tebajja kugulira nakakati genva era ngenda kukubuulira eva mu kooti kakati mbadde kyakulaga wali nti kati ffe mukola apiiru mu Supreme Court twagala okutegeeza president n'ensi yonna ti judgment eno yamisinze ebintu bingi nnyo ebiri mu tugita pleadings okitegeera ebintu ng'ebyayogerwako abalamuzi tebaabiconsidarinze ontegeera so bigenda tutwala muki mu court of appeal so mu Supreme Court naye mu Constitutional Court
ka article kano sorry ka kilozi kano mu article 71F kalina okuinterpretingibwa Supreme Court. Kitegeeza ki okungamba nti oli yali mutuufu anza anteekemu omugwa antwali mu State House ng'ate zitakkiririzaamu okitegedde ye aŋŋambyeko aneebuuzizzaako oganyazeebu kati bino byemubiri tugenda okulaba muki mu Supreme Court ekkooti esikola ki so ebintu bingi ebiri mu musango ogwa cooperation agreement. In fact waliwo ekirozo kirowooza nti judgment eno yabadde na wired olw'ensonga abantu bonna banna-DP ne Uganda Law Society ne bannamateeka bonna batunda judgment eri gye bagenda okukola erimu Justice Godfrey Kiryabwire erimu Gabashoboka Mutengula yagenda bagusimanyi wakusatu gwe bagenda kuteekawo Justice Kibedi. So judgment eyo erimu ebintu ebikulu ebi bitano. Ekisooka Mau yateekayo memorandum of appeal and record of appeal ng'atannaba kusavinga. Kwekyo ekirala nti eyo notice of appeal eri mu kooti yali eri challenged. Tolina bwebeera challenged ate oteekayo ta memorandum ate ne bagi entertaining. Katwagala okulaba decision ya panel y'abalamuzi abo egenda kukisala etya mu mateeka. Kubanga mateeka tekisoboka. Kiringa oba nkikugerezeemu kukola kutya. N'ogamba nti n'omala okulya emmere ne bakubuuza olidde n'ogamba sinnaba kukola ki era mu butuufu kati kyekiri wali Mau amaze okulya emmere ate agamba tannaba kukola ki kati addidde ekintu kino. Ekyokubiri ekikulu mu ekyo Mau Council Semuyaba Honorable Gerald Siranda baatuula ne baforginga court order court order eyo nti ngegamba eweereddwa Justice Monica Mugenyi nze bansavinge era ffe wetwebuuliza Justice Monica Mugenyi kati ali mu Supreme Court omulamuzi wa Court of Appeal waawa atakimanyi nti tebasavinga muntu tebanoonyeza muntu ku saati nti yayambadde green bagenda mu advocates kubanga mu record court record kuliko Damiano Mizi Lubega Company Advocates ku Teachers House ontegedde bo baagaana okugenda ewaani ne banoonyanze ekyomukisa obulungi bwe bannoonya nabaddamu n'enjogerezagana n'omuntu omulala bo kye baakola ne baleeta omuntu atayogerangako nange naye nga tumanyiganidde eno mu mupiira okitegedde ne bamuteeka wali n'asominga affidavit ekimenya amateeka impersonation era baba beetaaga nakukwata bukwasi kubanga ku kese neeyo andi njogera kati ku kese yange ndi kuyange kati bwe baleeta omuntu oyo Lubega Nasa challenginga delegates conference yes iwe twali naawe ojjukira bulungi kakati bwe bamala Justice Philip Odochi n'agubasingisa n'abagamba mwamenya ssemateeka wa DP n'okulonda kwonna eggulu tewaaliwo okulonda wabula okwapoitinga nti gundi basinzidde ku maluwa nga Mau agaba gundi prepared list which was illegal n'agamba n'okugamba ne mumenya ssemateeka waki Mau n'adduka mu kooti n'ateekayo ki notice of appeal ekitaali kibi nga takkiriza decision yani kati bodi batandika okunoonya atenze nekifo kyokugenda ku Teachers House erubaga wali nakuteeka wange tebakikola obudde ne bukola ki ne buggwako ne wayita ennaku 10 Council Semuyaba ne Honorable Robert Mau ne badda mu kooti ne bateekayo kidi bayita notice of motion ex parte teeka ligamba nti nange olina okunsavinga bwe bansavinga bose bansavingira ku kooti omukyala bamuyita Aisha Naggayi yankubira essimu n'engenda ne ku kooti ne bakola ki ne bansavinga nze n'engenda ewa kanso kubanga okitiibwa yali nga yafuna obuzibu ku mutwe nga takyasobola kugenda mu kooti ng'ate ne lawyer gwe yali asinga okutuma naye ng'alina emirimu emirala n'engenda ewa Songoni ne batugamba nga 10 tujje mu kooti tatwali mu maaso ga Howship Suzani ne tubagamba twetaaga okucross examining abantu aba nannyini simu zino yayeyita Ssaalongo ne Lubega Nasa kyajja kityo okubanga Lubega Nasa akuba ekirayiro mu kooti ate nga tayogerangako nange ku nsonga ezo okitegeera yayogera nange ku nsonga ezo yali mulala bwe tubawa ebyo yonna information kubanga twagenda mu MTN mu Airtel information etugireeta netugiba kubanga etteeka likugamba basavinge bo ne bakitegeera nti tebasobola kuyita ku musango guli kye baakola nga 21 November 2023 ne batuuza kooti Mau n'atuuza kooti yennyini nga yaji presiding over wali ku Court of Appeal n'asalawo bakole eyo order
baginsaving nti bansavingire ku WhatsApp ne mu mpapula za mawulire. Ekiro kyolwo nenfuna egundi WhatsApp eziringa 50. Buli muntu ali ku DP yawe yansindikira. Kati bukunsindikira ningamba kisoboka oda y'omulamuzi teyongerebwako sekanja obutwe nawe abakusana agamba oda nga ya mulamuzi ebeera signed ng'erina sealed. Ningamba kino kiro kitwala obunaku nti nenzira ku kooti enkeera mwami wa Mr. Robert n'agamba kooti n'abakutuulako ate mukoma wa 28 netudde ya 28 twasingana wate hawship mulala Allen Lukundo Embabazi nga yatuddewo n'agamba under instructions Justice Monica Mugenyi angambye okusavinga order nti jimpe sinza gana order ya mulamuzi ate nzaani ngoji receiving ate weri nibekwata ulabuza semu yabateriiwo nibatugamba tufulume nitufuluma mukufuluma nitutule saawa ezitwali nibakamya kasozi nebukedde ebyo nabukedde ebirina bakuba kati bukedde bagiyitamu tekyafulumya mawulire tegekola ki kakati ne batuyita omuwala ava wali mugundi mu registry najja ne computer nangamba worship Allen Lukundo nangamba nti yino wano gundi nemugamba nti atisinza gizirisivingira ku computer yo kubanga bibanga oda balagiddenze jimpe nemugamba kale for your own sake nze jimpe njisomerekawo katono era naggalawo computer n'atugoba ne mu chambers ontegedde kakati ebyo bina je biri muki mu musango ogwo byona twabina ratinga ontegeera kali yalero kulaga nti ode eyo ate bannamateeka bonna mu Uganda ne Uganda Resources eyagadde okuleeta abalamuzi bano bagenda kugamba nti ode yali ntuufu nga sinsayininga ng'ate bwe baba batusomesa amateeka bakugamba omulamuzi alina okusayiningira ekintu ekyo kyakoze eki kino tekiriiko tekuliko na siiru ya kooti ne ku ekimis tekiriiko ontegeera ekyo tukiteekaawo ekirala ekirimu obudde bwabakwata timelines obudde bwe bukwata tekigamba nti applying for expert judgment ogenda for court leave gemateeka ontegeera naye kati bwe kibakola baleeta omnibus byonna ebyo biri before the panel y'abalamuzi abo kitetugamba nti mwekyo ekyembadde kulekeddeyo bo baagaana okugenda okuba ekirayiro Mau Siranda oyo Mayambala baagaana okugenda okuba ekirayiro mu court of appeal ne baddira imposter oyo kadeideyi waabwe Mutenyu yali mu court of appeal bo bano tebaliyo teri n'omu jukira mu kooti kyotayogeddeeko kyotabalaze bo tebakikola ki kujjako ng'omulamuzi abadde bubeezi wa kisa okitegeera naye mu kooti muli yakuba ekirayiro yani ye Mutenyu ng'akakasa ebikwata ku nze Mutenyu alina ofiisi era yakubanga election management committee tali mu ssemateeka waffe ontegedde kakati kitulinze tulabe kooti egenda kakasa Mutenyu yani era kati wajja okubeera okubuuza nti Mutenyu yakuba ekirayiro yani wano kubanga Mutenyu zaana imposter ekyo nakyo era bwe biri wali ekisembayo kyekyokuddira memorandum n'ogiteeka wano bwe tuba tukyakyalenjinga notice of appeal ate gwe n'oleeta memorandum ate n'ogaba ne court leave basa bateekayo ku ki kubanga baali baagala ate okunsavingira mu kooti mu maaso ga pane eyo ng'etudde tuggalawo okuwuliriza omusango ne mbagamba ate nzimusavinga kanso ne mbagamba mugende mukono kubanga Songoni gyava kati njagala okulaga eyo gw'omusango gwe mukulu ennyo eri Democratic Party kubanga buli omu gwalinze buli omu gwayagera buli omu gwabuuza twabale tuli abo baalise corporation yago kubanga gwe guwagirani Mau kati olaba era abalamuzi bakoze judgment yaabwe emulaga nti ayagala kukola ki agenda baagala kulinnyowinga naye nkulayirira bwe balinnyuwalingira ati nze nzira ate ku high court ate binagwa anti tebijja kuggwa olw'ensonga nti omufere yatutuulamu tebisobola kuggwa omufere yatukola ki yatutuulamu okuleka nga Mau yesu fere tulina kizibu kya Mau genda muki mu NRM kati nga Kansosi Bambi twabanga naye okitegeera naye yagenda n'ayamba ne sati ya yero tewalinaako buzibu ne Mau agenda ajambale ffe kituluma era kyetutakkiriziganya nako kugira kawaayiro kano ka F nti ondidde ekibiina kyaffe ffenna otusibyemu bonna obagamba mulina kugenda na Mau ekyo takkiriza era kyekituyogezayo mu Supreme then na wano mu High Court oba renewalingire endagaano kubanga ekisooka tosobola kurenewalingera kintu kitali mu Political Organization Act eyo one of the aspect
kati nga wano bakikiriza mu kusooka endagaano tebagimanyi nagimanya bwe buuza aba NRM bwe tunaba engeri gye bamukuba bwe yeemalise nti agenda ku bwa sipiika bonna bamugamba n'endagaano bwe tebagimanyi aba NRM tebagimanyi n'aba DP tebagimanyi wabula bekirisebo bamugamba genda bugundi ofuna opondo kyogamba bya bufuzi bakajono James Kakoza kabula kyogamba bya bufuzi bona bagamba endagaano tebagimanyi tebagibanjuliranga nako eri ontegedde wabula endagaano yakolebwa wakati wa President Yoweri Museveni ne Nobert Mao wakati wa Todong ne Gerald Siranda kati eri personal nekata ate ye Mao ayagala ogifuula nti eri kwegamba nti eri wakati w'ebibiina byaki kyovola balwaki tebateekamu alliance bo bateekamu cooperation agreement ekitali mu Political Organization Act tekiriimu kati era bwe banajja Political Organization Act bajagitaputa nga tekiriimu ekyo ng'okimaze endagaano okulina walinga endagaano walina okubeerawo consent y'abantu yaffe bammemba b'ekibiina ne tukkiriza kati agenda kukolerawo consultation kubanga abantu eno ku grassroot bo baakigaana kati ogenda kukola consultation kwani oseke bwe banaatula mu nneeke yaabwe y'ekifere era ebyo nabo tujja bichallenginga so kyovola emisango teginaba kuggwa newankubadde kale Mao alina apahandi okukozesa ekitongole ekiramuzi naye ate eriyo abalamuzi abalungi nga bwolaba Justice Phil Wodooki bwe yawaki judgment bwe yawa ensala ye n'abalala bazuwa bulijjo otegedde so kattulinda gugwo ogwo gunajja bw'ogenze mu kkooti kyekibadde bwe ngenze mu kkooti nasooka ne ŋŋenda nawandikira Honorable Justice Godfrey Kiria ye Good Counsel yawandika Counsel Songoni bw'amuwandikira teyatuddamu twagala judgment eyo kakati bwe nalaba tazzeemu nze ne mpandiikira Deputy Chief Justice Biden Dr. Flavia Nzeija omusajja n'abeera bulungi bwe yabisoma kale n'abeera ng'alina ebyali bimutawaanyawo n'atwala ng'omwezi nga gumu n'amala n'addamu n'agamba register oyo gye mbadde Embabazi Allen Lukundo n'amugamba muhandolinge issue yo mumuweeki judgment ye ontegeera kubanga judgment eriyo notes simahiddi ontegeera esoma n'okujja 2:5 kubanga ekiriyo notes omanya budde bwakyo kaakati bwe nagenda babaweereza kopi bwennyini ne bagisayiningako oyo wa registra kakati nze bwe ŋŋendayo ne bakulaga tebanaba kugifuna tebanaba gifuna kakati nze nalina kopi eyange ontegeera kopi eyange n'agikwata n'agamba nti kati kopi yange n'agiritaininga ate n'agenda n'eri ne bamwongera endala kubanga olwedde eri osayininze ku kintu ate ogabula nti kikubuze tonaba kifuna nga tosayininzeeko received n'astampinga nako nedda waggulu kubanga bali balina okufuna kopi waggulu wali wa Deputy Chief Justice kakati nze kwebampa kopi ate kopi nengimuleetera ng'erinako received so nkolaga obuzannyo obuli awo bwe namuweeyo kati kasubadde siddangayo juzi bwe nabaddeyo namulengedde sayagadde muta kati era okwiye kuddayo leero bwe nzize eyaŋŋambye naye batukola ki baatukyusa kati registra omulala gwe baali mu civil kati ye ate ali mu constitutional ontegeera kakati bukyo ye mata bagimukola ki bagimugjamu naye ate baluwa yakyagirina era ŋŋambye bwe naddirayo Friday tajja kuba agitaddeyo sisobola kuwandiika ndala ate kati oli takyaliwo oli ali kati ali mu Supreme Court oyinza muwandiikira oli Chief Justice gwe nawandikira ate tetulina na Deputy Chief Justice kati wobona buzannyo era ndesembuli abamusiŋŋaanye awo bwe buzannyo bwabwe balina facts oba ground zebasobola okuwangulirako byebaagala kati guno bagugobye okitegeera bo bennyini be baakola ensobi guno gwolaba kati ntuuseyo guno gulina emivuyo mingi lijatwalira n'obudde bungi eyo gwa contempt ogwo gwe gulimu n'okwotanatinga amaloboozi ne baleeta amaloboozi mu record of proceedings ontegedde ogwo ne baddira omuntu atabadde mu kkooti kati nga gwe nga tobadde mu kkooti ne bakuleetera nti ate gwe wali mu kkooti gwe wali koodinga gwe atabadde mu kkooti mu musango guno kyovula lwaki obuzannyo buli ku high court tebaagala kugende mu court of appeal kubanga bonna twabiwandikako ebbaluwa ne tubiteekamu byonna ku record kwebiri ontegedde so bwe buzannyo kati bwe mmala okukola memorandum eno olaba eyo namba yaki ya court of appeal kati oli omukyala owa ekinis owa government gwesasula
ye bwe yagenda okufayiringa ye n'ateeka ku high court kubanga kati gwe preparinga yabeera wali ku ekimisi kubanga yakontrolinga ekimisi ekya gavumenti era baloya bonna bwe bakola ki bwe bafayiringira ye n'ateeka ku ki ku high era olaba bwe yamala okuteekayo zegenda n'ensavinga Ssemuyaba ontege mu budde kakati obudde bumala okuggwako kati baŋŋamba nti obuntu buno ddayo kyogere mu court of appeal omusango bagufayiringa bubi ne mbagamba ate nze ku system mwe muli ku system mwe n'okukontrola system beeremye ne beerema ne ligenza okulaba nga his worship ziri ntuusa abuzaabuza naye bwe kugamba kaŋŋende ku court of appeal ndabe registrwa kubanga kati njagala kusinga kituyita court leave okuyita court leave njagala mutegeeza nti njagala kufuna lukusa baddemu bafayiringa omusango guno okitegeera ebukyo nti baleme kuwoza nti nali out nti na serving out of na firing out of time mistake yaabwe bennyini ekitongole ekiramuze be bakola ensobe baganyo gitereeza kati zegala seeking leave obero jimpa bateeke mudde tuguserving tufiring court of appeal tunabera mu court tuve anti bobe uzannyo bwabwe gino emisango tebagala giwulirwe ate bajibajiwulire tebagala gisalibwe kubanga gibere ogwo omusango ne gumala gufuluma ne NRM teyinza kukkiriza kuwagira mawo kuba speakership ogwo omusango mawu yakola obumenyi bw'amateeka obufere bwonna obuli mu musango ogwo otegedde ebyo byonna byakola si bya mateeka tebikolebwa profession ate moreover profession oli minister wa justice ng'oli minister wa justice so kyova olaba nti kati mawu buli kimu akikola n'alwanyisa ki n'atulwanyisa naye kikyeŋŋamba bino byonna byabwereere ekirungi on record buli kimu nakiteekayo mu budde era nakola ekintu kyange mu budde siringa bo kakati bo baba bazanya obuzannyo bwabwe it is simple kati nze njagende wa register nsikinge court leave then nteeke nikole ki nfayiringa omusango gwange then tulinde ekikola ki ekiddako ontegera so omuzannyo guzannyibwa nnyo mu ba register ne ba clerks ontegera we wali omuzannyo ompulidde so waliwo ekintu kyenjagala tutegeere nti ffenna tukoseddwa mukosebwa okwo tukoseddwa olw'okuba mmawo era in fact mbadde nsaba President Yoweri Museveni amusuule ku luno wa minister ate nga ayagala wa speaker atanya NRM ekolera mu DP gwalola byokonga wa NRM ayambadde green kandi osamuwa wa speaker batya anti na wano kyabasibye kubanga cooperation agreement yabwe egamba DP erina kuwagira NRM ontegeera kakati NRM ereese waayo amulita Amongo kakati ate ng'ogamba ate ne mawaze owa DP mawa alina kuwagira Amongo era alina kuba kalunga kakubiraani Amongo erina kuwagira bya NRM buli gundi bye baleeta DP eno bawagira NRM kuwagira DP era kyobula lwaki mawu yakugamba mu nteesaganiza baali balina muwa constituency okitegeera kyava president namugamba gende wa Todongo okitegera tulaba doze kirwa kitambula Todongo si yagaba constituency zikuyetingibwani electoral commission ontegedde kati mwekyo mawu n'asala olukujjukujju n'agenda nabba bamujja mu butuufu gwenda lekesera kaluwa ng'ayinza okawangula faza onene yalekayo kesi already eri abala bagenda okuteekayo gwe babireke bagenda mukyale kati omuntu ofanaganako bw'atyo kati gwe tunula mu integrity ng'ogoleta mawu oli mu misango eno buli muntu wakibiina waali agamba ateekayo application ku mawu gwe ng'okere nkyanga omuwa ekyokubiri mawu okimanyi nti yavuganyako President Yoweri ne 221 kakati speaker yabeera second to the president otegeera kati addire rebo addire omuntu okugamba ayagala omusigukula mu ntebe gw'abaawo obwa speaker so namwe aba DP temugenda kuwagira mawu omuwagira otya ng'omuwagira otya kati ng'omuwagira ku ground ki ng'omaze okwonona ekibiina kya DP oyagala kisaaniwo akozeseza bamutenyu abo ekibiina bakisaanyewo gw'ate omuwagira abeere namba 2 mu ggwanga olwo kiba tagenda gamba bugambi kibeere bandi so ate kati ate awo nze wadde saagala NRM ate mpagirira Amongo kuba speaker first of all Amongo wa NRM not so ekyokubiri Amongo tanaba kwetaba mu mivuyo nga mawu gy'alimu tanaba kubba ssente z'abantu wawulira bamugambako okubba abantu ssente ate mawu yabbawa buuza bonna gwekera mu keesi oyite nga ku radio
oyitola ba abantu abanajja nti bannayi oyajjako sente je olikola ndaba sikala ne mu lugondo obukimanyi obufero obuli awo kubali ntuma obana okubantu wachawo kulembeze wa mawu tekikugeza bodi sebebe ebintu sinzenze kabimanyi kati gwe kubira ko honorable Sebamala omugambe sente ze bakujja kemba na bazi kudi kubira lulume bakamya kasozi bona abavuga kubira Edith byanyima yes oyo okubire sente ze bamujja ko bazimu ontegedde zibanani refund by thing tezikomawo and zibanani refundable kati kiringa bwogamba nti owadde ngabo ogenda ku interview okitegera nowa sente zibanani nazo na refundable naye bakutwala ku interview afadhali ne bakusuula ngogenzeko nokola ne basijja ko ne kuntavi ne batanteka kakati embala abantu babajjako sente ne batabateekayo ontegedde fe gulu batujjako bangi nnyo kati baba kujjeko zaki ati kibuzo ati kigamba kakundi kabafere era kabaketagana kuwabira buwabize ndio simba kuba speaker akota mugalumondo aluwanganya izo muwa kanulya mau afanagana mu Buganda tugamba kireberebe ng'omufu ali ku nsi ali kugamba ngata emagombe tebamulaba ne ku nsi tebamukola ki tebamulaba kati ye mau ali liddawa mu DP fere twagala mulabako ne mu NRM tebagala mulabako kati agenda kola atya kati amanyi gayogeza agajja wanga ina abakabe mukaga yamanyi nti kati tuloba okufunya judgment eno bagala mu bwangu bagende mu ntegeragana nti judgment nti ebe wa platform nti asabe byata asaba yasaba bwa minister mweri endagano ne babumuwa era abumazeko emyaka nagolongotanya ekitongole ekiramuzi kyonna kati kitegeeza talina kusaba kirala tasobola kusaba kwa speaker naawe aligoza president Museveni etamanyi osawe speaker tekso atende kirala nti enare mwene enkola yayo gundi kwata emyaka gyo 10 vaawo gundi kwata emyaka gyo 10 vaawo otegeera kakatono yakakwata 5 tugende n'owe5 okusinga okugenda n'onu mawe bamuwa obwa RDC bw'asaana abeereyo ng'akola mu parliament bw'akola n'obwa RDC si kibi nakyo bamuwa obwa RDC wa Kampala mubaka parliament sebuka haticha kulayira naye mulonde tanda bakulonde wateri ya mulonze naawe ate tebamulangira ani kati antu laba ekibalo kyawe tulaba nono mutenyu okukola ennyo naye agenda kuba obwa RDC mutenyu asokukiriza obwa RDC mutenyu haluwa mutenyu ne bamugamba nti bamuwa bwa chairman bwakyalo era akola ayinza ate nawalina kumuwandika ku bwa RDC ayina watazikola kugambe bangi abali mu scope eyo mutenyu wa RDC mau minister Siranda bagenda muzeyo mu East Africa deni waliwo ekitibwa Mugerwa Kaswendo naye kuno bajjamu obwa minister bwe batyo kati bayamba naye bajja mulekaawo kubanga ye enkola yetetegerekeka ye bwatyo kati ben yalogere ku mise eno gye bayimiriza ya Dr. Besigye anti batugambye nti ekutulwe yoyoka okay so misa bangambye go wali omutesiteso omukulu kijja kitie misa neyimirizibwa what happened ekyaliwo omuteso omukulu yali Honorable Winnie Byanyima Mukabesigye gwo mukubali kachika katesiteso yes nze nali omu kubachika katesiteso naddala wano mu Uganda ate mu Kampala ngesaza lye Kampala kubanga emisa legenda kubeera musaza lye Kampala kati Honorable Winnie Byanyima tulina ekibiina kino kyenjagadde osooka omanye ekibiina kino bakiyita Our Lady of Africa Prayer Union for the sick, prisoners, displaced, afflicted. Kwegamba ekibiina ekyo ekibiina kibaddewo ebbanga ddene nnyo nga kisabira abantu okitegeera ekibiina ekyo kiteekateeka novena buli mwezi ekibiina ekyo kiteekateeka misa nitusabira abantu abali mu buzibu abantu abayise ne masanyu tujja netukola ki naye nga tusiga nnyo okulaba mu bali abanakuwadde abali mu buzibu obungi betusinga nnyo okukola ki okukolako so Honorable Winnie Byanyima naye memba mu kibiina kino kati ekibiina kino kiri global kiri mu nsi yonna kiva kiri mu diaspora na wano naye buli mwezi tuteekeddwa okuba ne novena so ekibiina ekyo kisabira abantu bangi kati wano omukyalo ono gwe tulina wano bamuyita omukyalo osobola bamuyita Biira n'abayunga ye muntu oyo omulwadde kati omukyalo ono baali bamutwala
Saudi eyo ekibiina kino bakita International Employment Leakage Limited kiri ku plot number 173 Mutesa 1 Road Ntinda Kampala. Aha omwalo oyo yali yaviira Kawempe n'abeera mulwadde nnyo kumpi kufa. Fesala nezigenda maaso novena nezikolebwa omukyala afunye recovery. Bw'amaze okufuna recovery ekibiina tuba nti omugaso gwaki gw'amaanyi gweyongedde. Kyenabadde kugamba nti ekibiina kino oluusi bwe wabeerawo abantu kinamu abantu abalinamu okokka ssente. Basobola okugamba nti mwami gundi abona ku kino ate nga yakava mu bulwadde katumuyambeko bwetuti bakuuke. Ate kati njagala okutegeeza nti ekibiina kino kisinziirwamu okusaba emmisa kubanga Honorable Winnie Byanyima memba waffe okimanyi nti Honorable Winnie mukyala mu Katuliki naye ate ffe tusosola bamugattirawo ne Dr. Kiza Besigye mu 1999. So n'asaba emmisa eyo n'approachinga Archbishop n'akkiriza. Bw'amala okukkiriza n'atugamba bannanga omusumba akoze eki akkiriza kati tukole enteekateeka ng'organization emmisa bw'erina okukola ki bw'erina okutambula. Naye obala n'atukuutira n'atugamba emmisa eno erina kutambulira kwansi wa advice wa Archbishop era nga mu liturgy mu ekereziya bwe kibeera nti emmisa yonna etambulira ku oyo omuntu anaakola ki agenda ogikulemberamu nga kiyeewala kyo kye kubeeramu emmisa ng'efuuka ey'ebyobufuzi oba ontegeera. Era emmisa teyalina byabufuzi byonna. Twakubiriza enkiiko zonna bulungi tewali muntu yayogera ku byabufuzi wabula kyali kusaba kubanga mu budde obwo twalina ennaku 9 eza novena atandika nga 15 ng'eggalibwawo nga 23 Rubaga ng'agiggalawo yaani ye Archbishop Paul Ssemwogerere. Buli kimu kyonna ne kikolebwa okusaba ne kukolebwa. So kyebani kyokulekedde wali ku kibiina ekibiina kirina ne bafaada mwebali basabira abantu kwegamba nga bwomanyi bwe Bakatuliki novena kintu kikulu nnyo. Ennaku 9 tusiiba twegayirira tusaba tukola ebintu bingi nga tufukamidde ku mavivi gaffe. Kati twali tugiggalawo ku olwo nga 23 mu mmisa eyo okitegeera. So tugenda okulaba ku lunaku lw'Essande akawungeezi nga President akubidde ani Archbishop emmisa ebeere cancelled. Yamukubira essimu. Ebirala byali bisijja bigendamu naye katugende ku ssimu obutereevu wa President neyimiriza yasooka agamba cancellation okansolo nga kiba kigeza nti bakijjiddewo ddala. Archbishop n'ayogera nga nannyini ssaza lino n'amunyonyola position yenna kati let alone President n'agamba ebeere postponed nkole investigation okuva ku that Sunday okutuuka ku Friday yayise akola okunoonyereza okwongera okunoonyereza olwo yali yanoonyereza dda ne bamugamba nti abo abali awo basekretary ya gavumenti baagala kusuula gavumenti baagala kujjako gavumenti baagala kuwamba bwe bityo bingi nnyo oba byakiyeekera bwe bityo. So kati Archbishop n'annyonnyola position ffe gye twakola ki gye twalimu. Archbishop waliwo n'akatabo kali muno akaali ak'emmisa akatabo ako nambika weebale nnyo era amasomo ago gonna Archbishop yagateekamu Order of Mass yateekamu amasomo ago n'ateekamu buli kimu kyonna okukitegera. Kati akakiiko akalitajje ne kaleeta ennyimba eziba zirina okukola ki okuyimbibwa. So Archbishop yali agenda okukulembera mu mmisa eyo naye nga emmisa yali yakusabira abantu bonna abasibe ababonyaabonyezebwa naye nga tukulembezaamu omusibe. Jjukira nti agenda okusaba mmisa eyo ye muka omusibe oba ontegeera agenda okusaba mmisa eyo ye muka omuki ye muka omusibe kane tukulembezaamu omusibe oyo naye nga tusabira era olaba ndowooza ejja kulaga wali mu thiimu tusabira abasibe bonna kubanga abangi nnyo abanuupu bangi abalala abasibibwa nga tebaliko na bibiina byabufuzi n'abalala abayita mu kusoomoozebwa. Ekyokubiri abantu bangi balwadde. Nalabako omukyalo omu ng'ajja mu kkooti oba ye madaada ng'ajja asesema omusaayi. In fact n'omulamuzi tiyamujja na kumuwuliza n'agamba mutwale bakola ki kati abo abantu be tusabira. Ne Dr. Kiza Besigye yennyini mulwadde
si kyekyo bwekiri so kati bwekyo emmisa yali eyogera ku ki kwekyo naye ode gundi bwe yajja negamba nti emmisa ekole ki emmisa the organizing committee kakati ako ke kakiiko ako organizing committee okitegeera mulimu abali mu diaspora mulimu naffe abali wano mu Uganda so ffe emmisa buli kimu kye twakolanga twabeeranga tugoberera tulina tugendera wansi wani wa Archbishop so tekyali mu ngundi ngate bwe ndalabye RDC ayogera RDC ani ono gundi imwami ani RDC gundi Katerega Musazi yaga Katerega oba side zejinje naye yali kati nenga ava bukoma nsimbe side so kati yalaze ngekige kiragamba nti abantu bano baali ba secretary ya government ti abantu bano baali bayekera mu bintu benda mubadde muwuliriza ne mulaba no musomako nga byayogera tebikukwatagaza na intention yali liddawa erubaga kyali piwale misa kati gwekyogero Archbishop ateyeta bembo bikolo ebyekiyekera okitegeera so kyovola balwaki bwe batugamba nti postponed ne batu Archbishop natugamba bajja agenda kulizigana ne president ku Friday kati tulize decision ya president je batuseeko nani ne Archbishop era bwana agituwa yajatuwa either agenda tuwa bibiri nti misa eri completely cancelled oba yayongezeddwayo okutuka ennaku z'omwezi bweziti mwongere okugenda mukole ki mweteeketeeke emisa zokola ki tetuna bakivaayo mbaleza era kumalizaako n'akantu katono ekibiina kino kitugambye ekya Award of African Player Union for the Sick ekibiina eyali petroni waffe ye mugenzi Joseph bali ku Dembe munnamateeka oyo njagala okulaga nti si kyaleero tekyaze kulwa Dr. Kiza Besigye wabula kibyaddewo ebbanga kisabidde abantu twasabira ba Dr. Semwogere bangi nnyo okige tutala okukola emmisa z'abafu abantu abafanga baali okige baali oluusi ne bayinza obutaba abakatuliki naye nga balina okusoomozebwako baali bayitamu nabo tubateeka mu noveena era noveena eyo nange ze nataddeyo esaala zange Katonda atukwatire ku kitongole ekiramuzi kubanga kade ezo zabadde mu noveena omwo kubanga nange nina ebizibu byenina ekitongole ekiramuzi kyekikola ki kyekimbonyabonya ruling tezikimpa ate bwe weteekayo emisango tebajja empitirivu okola ebintu bingi so nange neteekayo esala endaje nataddeyo ne poliisi ya Uganda kubanga tulina emisango gya criminal nga buli kaseera poliisi bakugamba state yakugamba tukyanoonyereza ate state tajja mu kunoonyereza wabula poliisi yerina omuwa kati najo ngamba bagezeeko okuspeedinga okunoonyereza okwo ontegeera kubanga mu novenezo bwe ziba buli omu ateekayo essaala ze otegeera tekiba kya byabufuzi ontegedde so kyembadde nsaba nti kati abantu bangi nnyo bammemba abaagala okukiyingira wetuli abasobola okukikola ki abasobola okukiyingira naye basobola tutuukirira then ne tukola ki kubanga tujja kusigala nga tukola ki kubanga is part of Catholic Church kisigala kikola ki kigenda kisabira abantu bwana Benedicto nayo wagendako mu seminari wasomerako mu seminari anaenda kuzibwa abasaserodoti nakuzibwa omusajja era bwogera wano abasaserodoti abakulu bonna bamanyi bali bamita mu Sinyegidio Jemba yali abeereye kabimbiri era yazimba kyaki yekasawo eyo ekereziya yekasawo kati niye bwe yafa twamuziika nyenga wali ono mpozi seminari kati ate n'omuntu omulala nalika wansi nnyo omugenzi Emmanuel Kardinali Nsubuga kiwanuka kali gamba natambulira mu basajja ate wekijja ate Archbishop Lwanga oyo ye namulaba nga nina emyaka ng'etaano oba ndozeena era tunaba kufuuka na musaserodoti ng'akyalina kwegamba ng'akyali tannabada kumala byakusoma ali awo atandikiriza naye okola ki so n'entambulira nnyo mu kuguwabulwa kw'aba n'abalala bangi mu kereziya abamu we bali abamu bafudde ona obadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Benedicto Kiwanuka galiko mu Democratic Party omusajja ye talinga bano abalala abafuluma ekibiina yagamba nwanira ekibiina kyange munda mu kyo alwanira munda ye tafuluma tukome wano leero tutandikirawo nakolala akuume